BBC John okusinziira ku bwino State House enebaleeta kakati olutalo lwa Besigye terujja kulanda kugenda ku bajjeno balala terusobola olutalo lwa Besigye tuyinza genda ku bajjeno balala abasukka ku meja terusobola omuntu atuuse ku ddala lya meja jeno oba brigade ya jeno amanyi kyekitegeeza okweteekamu girume owagire kano gwe mwali naye gwolaba agudde emirundi mingi bajjeno buli jeno atuuse ku bwajjeno abaamu ekirowoozo naye ekyokufuga ku ggwanga senga kyansi ejja abamusibe obutakibaamu bwekibanga bano bakapiteeni sajenti ddo bakirina naye omusajja ajjudde ennyota ze tayinza kugamba nti nve ku Jeno Museveni gwenda balina bajjeno bannanga abangi nve ku jjeno gundi ekisooka bajjeno abagezezzaako no abali wansi abagezezzaako okwagala okulwana atali bajjeno balemereddwa nte yandibadde asobola okukikolako yaliko Jeno David Sejjusa ye yali Jeno already yasuulawo ekibaluwa n'adduka n'aviira Bungereza bw'emwokya n'atandika okwagala okudda mu mulungi oba mu mirembe n'atandika okuwandiika ebigambo ebizito ebisinga kumpi 9 ku 10 byayitanga wange nzijukidde abalabi baffe kyemmanyi yo program baagiraba bajjeno batandika okwekengera ebigambo bya jjeno naye nga bamanyi abitambuza Yesiraaji awo Katumba wamala Jeno so wampitira n'agamba Jeno mukwano gwe agamba kikonza nti Sejjusa ati nze gwe Jeno munne Yesiraaji epade ayiye ekoledde ebbanga ssebo ekoze era Jeno oyo yali CDF kati ekifo muhoozi kyalimu Katumba wamala naye nga tamanyi bigenda wansi mu magye nga kati CDF muhoozi bwabimanyi sokoleke ogambye otya yali tabimanyi kyogamba muhoozi military intelligence yakozesanga eya Katumba era okumanya nga yali tabimanyi Jeno bwe yampeerezanga doozi ya bigambo 8 nga nkolako 6 oba 5 story ambuuza gwotugambye 8 ate kati wawandiise 5 konze teyaguze kirango kyendaba ekikola amawulire kyenakoze ebirala mbirekayo nga ndaba bigenda kutabula ggwanga kuba nange ndi munnayuganda bwe bitabuka nange amawulire bwe gakusaba osobola obbimpaako kitegeeza ki ekyo nti nze nali soosi ye kooli okutuuka ku standard emanya Sejjusa kyalowooza ne mugamba sisobola lwaki nti kujjako nga amaze kunzikiriza oli kiraya nti wange eri soosi yange oba nkuwa ennamba yegwe obimusabe agamba nedda ne mugamba nti nja kumubuuza bw'ananzikiriza nja kubikuwa nagamba omubuuza ddi konze mwamufuula idola kati niwe mubuuza asobola obudde alina nenzira wali n'alaba abalala kuba twali bangi balina okukolako nga CDF n'akuwa ku ssente nampa ku tayimu enoonyi ewandiikira yakuwa ku ssente ng'akuta ovaayo ate yazimpa zakyeyagalire nawandiikira Sejjusa nanziramu nti bibawe mpandiikira bo bawe agamba bireeta ddiko nze nkolera ompita wagundi w'amagye ndimbegawo obigamba sebo CDF yes Siraaje gwe ne mugamba olina eza classified kuoba otoola nze nkuwe oyagala mmeka akonze sirina kyentunda kyompa yeddoozi gyenkuwa wepimire waita ennaku 2 nampa million 3 nemuwa 10 nga naye nalina ebiwera n'ebibiri wayitawo wiki nampayo mu kitundu nemuwa 5 nampa 5 nensirika n'atuma eyantwalayo ti omusajja takyampa bintu konze takyasasula wamusobola kati watugerera nti talina kyamanyi Sejjusa ankubira ngamba tutegeeraganya ne pulezidenti atumye ono okosi bali mu gavumenti sobola boogera kati
tukanyiza kuba abangereza badde bamugamba njagala kudda oba mu binembe oba mu kulwana naye tebakyayagala ntalo mu Uganda teesa naye bw'aba ayagala kudda mirembe era twakanyiza nkomawo mu nnaku ezitasukka 14 nsanga Katumba Jeno kati alina ebizibu by'enguudo ku Afrika bakola wabye mukendooza naye agenda mu ofiisi nga nindaakawo siraaje wavaayo ngamba genda kusiba musajjawo n'ebisumulu tubisuulemu ne muganda kugamba gwe bakuteekawo nga kutuusa mukolo kujjuza kifo naye nga ebigenda mu maaso tobimanyi yes ne mugamba omusajja gwoyogerako ntimugenda musiba komawo adda mu nnaku zitasukka 14 obigamba Jeno Katumba wamala naŋŋamba ndi mulalu Siraaje wagwa eddalu bwakugamba ne mugamba nti muganda wange yakulira butabika gwe bayita kati yafa bamuyitangani Wafumbe yaŋŋamba nti ffenna tuli balalu eddalu liriko level ne mugamba tuyinza okuba abalalu kukya Sejjusa tujja kulaba ani mulalu asinga ku level yamuntu ogenda kulaba ani mulalu okusinziira ku dokita bye yaŋŋamba wayitawo ennaku nnya Sejjusa nankubira ng'akomeyo tewakubira Katumba nze muwa amawulire nga atali CDF kisaati teyali CDF nze atali CDF nze nkubira kyeŋŋamba kyoba nti yalina intelligence emuwa amawulire ago lwaki baamukwekanga ebintu Katumba wamala waliwo bwe bawa ekifo nga kumuwa nga bwe okiwa sekandi nti gwe voice nga talina kyakujja kusalawo yezirira amazina nga bw'okiwa ani ono owewakiso ani Gilbert Bukenya bwagezaako okuimitating enkofiira na biki n'omukasuka eri nga bw'okiwa inginiya Kazibwe naye ng'okimanyi oyajja kukoma ku ebyo beeraawo Meja Lupo kugenda kutwala bubaka bukubagiza nabyo talina kyajja president abagambe Bukenya batandika okuleeta ebintu ebyagala okufaanaganya simanyi Apoland Rice simanyi Senkanya ab'Emmengo ani yakuwa obuyinza obusinkana Mmengo Senkanya abajasi n'abaako mutabani gwatwala mu Sandhurst agasome togenda yeeyo Siraaje navuddeyo dda mbadde ngezaako kugamba nti waliwo okubawa ekifo kati bakiwa Katumba wamala bakiwa Muhoozi bamuweerako n'ebigenderako kati Muhoozi ye CDF gw'olabanga ofiisi etudde even above CDF alina n'okubuyinza bwa Armed Forces nti ebikola byonna ebitwala obuyinza instruments of power bwe yabifuna bujja abiteresa muntu n'abitereka eri kati yabikwasa mwana kwata mwawo tunalonda okugeraageranya ku Katumba bantu nga bawaana Katumba wamala bamuwaana kuva nga IGP bawaana Katumba ab'omu kikongo ne batandika n'okumusondera ku mmotoka agoba ababbi gwani gubasondera ssente mwana waffe wawano yalya ku ttooke naffe tuli muno owaffe ali mu kintu ebigambo byayita kakati oyo Katumba tumuleke njagala kukutwala fast forward Kizza Besigye ono ekituufu kiri nti Kiwalabye mu kkooti omulabi waffe musiigire ekifaananyi okuzirika kuno kwavudde ku ki ku bugumu bwe tumumanyiiko ekifaananyi kya Besigye n'eyabadde amuwozesa ani amuwozesa Baguma omuntu asoma amawulire Makerere ng'ali ku LDC nga agoberera amawulire asoma amateeka nga asigaddeko LDC agende mu practice alaba yalabye Besigye n'ennaku zonna zabaddewo ng'alizoninga okusinga omulamuzi amuwozesa mu mateeka sikulimba kikyoyita okurizoninga gweŋŋambye nti ndi ku criminal offense capital offense nga murder, treason, rape, defilement bakukkiriza okuba looyawo gwesasulidde era oba tomulina kikakata ku gavumenti okukuwa era nekubuuza kuba naani gwoyagala
ddamu okitemeteme tokyanguya capital offense emisango gya naggomola obutujju kurepinga abaana obutemu bakuwa weegulira looya gwoyagala era omugoba essaawa yonna wesasulira looya wo anaakuyimirirawo kati Besigye okuva omusango guno lwegwatuuka yayimirirako ne ttiimu y'abalooya 5 ogambye ki 5 abava mu Uganda n'ebweru balooya omu 250 Makindye babasoma bonna nga bawera ono ne bagiyiwa Kyunguka n'agamba nti nabano ne babeerawo bali basobola okuwoza baasiba nekiza ne bagati tuwoza nga uli tebamutadde lwe baasibiranga abamu ebweru nti Kalibala atayingidde tulina okubawo tuwaŋŋana amagezi kesi bamugamba bwe baali bategeeragana ne Winnie bamute politically baani abategeeragana president ne Winnie Besigye bafunako okukkanya ne president Museveni n'atuma Kalibala ne bano abalala bampanga ne bagende bateese Besigye n'abagoba nagamba ani atuma ku nsonga eno temudda Winnie Byanyima atuma bana balooya bagende wa Besigye Luzira n'agamba ensonga zino zaagala zikulembere Martha Karua yekka ono Munnakenya ng'amyukibwa Lukwago Elias era Winnie bwe yanyiiga n'addayokko yakomawo ng'ate bazzeemu okumukwata n'akomawo n'alwana ku ssaawa esembayo nakati ali mu kkuba akomawo baŋŋambye agirinnye agamba temujja mugamba sisita yabeerewo naye nze next of kin njagala kulaba ŋŋaana okulaba bbaawaabwe waali wafiira njagala kulaba obyani gyali yonna yatuwa update nti yakyuseemu katono ategeera kyomugamba naye tayogera eyo state gye tulimu kakati mu kooti omulamuzi alimu ensa bamuleetera omuntu ali obubi tamukyajinga namukyajinga abagamba musooke mumutwale mujjanjaba mu kooti bamutwala nampingu njagala kumuzza wano nga kati wano nzirayo wabaguma baguma omulamuzi omusibe yajja mulamu azirikira muki mu kooti so wano okumukyajinga okumuwuliriza naki awo ng'akyali mulamu amugamba nti omusango guno teguteekagenda mu kooti sirina looya ate etteeka liŋŋamba nina okuba neki ne looya bano bemupadde si bannandaba nako ababiri bagenda kumpolereza kiki kati wekugambidde nti reasoning yesinga ey'oli amuwozesa ekyo yandibadde yakimanyi bw'ataalaba nti ebbanga lye yamala yali afuna mandatory bail Besigye bamuwako bail nga tagisabye ku misango egyo eminene yagamba saagala bail omulamu naga ngikuwadde kati oba fafa nze njiyiyo bail yiyo kati mandatory bail waliwo ennaku z'oweza ebbanga ly'oweza nga oteekwa kugifuna oba olina abakusiku naggomola gyonna naggomola tolaba nko bafunye bail ku naggomola mbalabye Besigye gwe gusoose abadde mukomere naye guno emisango nagiri naggomola gisiŋŋana eno treason nkugamba bagimuvunaanako nekigurupu ekirala era n'afuna bail kanjogere nga bannayuganda bo bali balowooza biri byali bijweteke kulemesa bulemesa mu Uganda omuntu alowoozebwa okuba nti alina omusango agumusinza kati Besigye suspect wano era toyinza mugamba nti omuma bail okuba omulamuzi waba alowoozanga gugwe ŋŋanze ebbali eno tigwamusinga ddade ni si mulamuzi kada wa kibiina ayagala kulaba nga omusajja ali ku mandate ya president basabye ave mu musango aganye awa chance gundi Besigye okugenda ku apiiru ng'alina ne ground banyima kino senga kakati agaana n'omuteeka mu kooti n'atuulako n'empingu ze nga bwe bazireeta olwolabeko omusibe awozesa ku mpingu n'atuula mu mpingu n'omuwozesa ng'asirise teri ya apiiru wabaayo apiiru baguma ali ku kooti of apiiru kyetubuuza tegumuveeko ne gugenda waggulu senga taguvaamu era bw'ataguvaamu guno agenda kugufiira mu
politically. Uganda Law Society lweguddamu egenda kuyisa ekigambo ekimugjamu Obwesige. Ate memba waayo njagala kubuuza. Oyinza okugamba naye eri political kuba pulezidenti waayo taliiwo. Afugira ku remote waliwo asiimwe. Njagala kubuuza. Uganda Besigye ono ompadde ebyokulabirako okuva mu 2021 paka 2016 Besigye lwe babadde balekeddeawo muteekako emisango bawangula bamuta. Ogumu gwamuteekako gw'abaswaza naddala nnyo eyaguwozesa yennyini kati Justice Katusi. Gwe gw'ekisiro omukyasinze mu kyabeera mu professional ya misango. Ate yaguleeta baleeta muleete eyaguleeta CID officer Elizabeth Kuteesa yabakaleetinga ennaku ze baguddizaako n'akulukuunya ekitabo kya entry y'emisango. Oyo yennyini gwe bagamba nti baamukwata yabeeranga mu maka ga Winnie ne Kiza nga Winnie takomplaininga nti onjagalira omusajja kati bamutaddemu bigundi earpiece bamutaddeko ebigundi omukongo nga bamubuuza ekibuuzo asooka n'asirika n'alinda ansa n'evuebweru n'alyoka agiddamu. Kanso Sseggona yagamba nti oyo alina empuliziganya yajja tumwambule. Katusi taba kusuulawo ttawulo nti bagende bamwambulire mu sitoowa. N'amugamba enkeera bw'odda balina okuggyako byonna byo. Ate yadda. Yagamba ndi mulwadde emulago temulago yavaayo teyabula bubusi. Ne bagugoba. Bagugobera kweyo ensonga. Bagumalako naye gwali gwa kisiru. Era yali gulimu kati. Ye Justice Simon Byabakama Mujenyi. Yali mu musango ogwo. Yes. Yali agupolosyo ne mubuuza omusango guno nga mufu. Ogenda gukola otya nti mulimu gwa gutungirira. Ebiraka bijja kuwera nina okugukolako. Byabakama yali mu musango ogwo gwennyini. Aguwunzika era document ezimu ng'azimpaako yali mukwano gwange ze nali nga sifunye olwo yangamba okukima document kusala n'ensangayo abayisefu PGB by then nga bamwetoolodde okumala essaawa 2 nenyimirira awo already office yaabwe yawaliwa nawali Sudiri nga tebanadda ku NSSF. Bwe nayingira nga bafulumye n'enfirwa ne programu yange esimba ne mugawo kuumirwa PGB. Ati abo baadde bakimye school fees za mukulu. Konze mukulu kitaata. Nanga omanyi bamusabo emboozi yakoma. N'otegeera. Ekibuuzo once again the third eye. Lwaki giri emisango gibadde droputi? Lwaki omulundi guno Museveni agamba oyo abeereyo ne bw'aba azirise mu musigaze? Lukwago najjanga ebyokusaagana bakama musigaze. Anti Lukwago. Ripooti zonna ziraga omusajja Lukwago ebbanga lyonna ze yeekulukuunya ne Besigye ku by'okutwala entebe. Bituufu ekibuzo kiri mu black and white. Lwaki luli babadde bamuta? Luli badde bamuta. Ku luno ali mu myaka 2. Ate bandibadde bamutadda. Nti emisango egimuvunaaniddwa tebasingangako n'ogumu. Bali ababadde bamuvunaana. Emisango gya treason gavumenti yakasingako ndowooza 3. Ogwa Koyero ogwo bamusingisa emisango egiwera. Onoogumanyiddwa ennyo ogwamanyibwa ennyo gwali gwa omugenzi eyakafa kati Moses Ali. Moses Ali bwe yeegatta ku UPDF n'abajaasi 10,000 Museveni akakasa nti ye musajja eyamuyambako okufuna emmundu wa Gaddafi emirundi 2. Era ye musajja gwe yakola naye endagaano empandiike. Ate gyatuukiriza abalala bonna tatuukiriza paka kufa nga tamugobye. Niwadde atambula ayavulanga gayooyo ndagano tuli wano n'abeewaabwe bakola ki bakikkiriza. Era mu kulonda ndowooza family member ajja kuva mu baana abo akomewo kuba olwedde waliwo akola mu gavumenti. Naye bwe yamukwata era agenda omukwata yatya omukwatira ewaabwe agimanyi. Agimanyi kingi. Yali atandise okuŋŋaanya amagye okusalako ekitundu ekyo West Nile. Nga President Museveni yali mu bukulembeze. Yes, nga bamu bali South Sudan, abalala bali Congo. Bali Zaire. Congo, yes. Ne basalawo kumuyita mu State House mu baamukwatira. Kuba Amini yamugobako kuba finance. N'amusindikira abamukwata agimanyi n'atta 10 yonna n'alitta. Baga yali mubi wano. Kakati oyo
alina ebintu byawamba nga ali yekka n'omujaasi omu wano nga bakola nga akomyewo okwegatta ku Museveni. So si ye muntu gwe yali agamba nti era bamusingisa omusango Kayondo Henry Senior Council n'agoverturninga mu Court of Appeal. Banyanzi babasindika ne bakomawo ne bakola. Kayiira babasingisa ne bakomawo ne bakola ye n'alufiiramu n'afa oluvannyuma erukuli. Kaakati ekyo gavumenti ekimanyiri kyansezizaayo mu misango gya treason. Lwaki kati egulemeddeko ntono nga chances ntono? Kino kiri beyond judiciary, kirimu politics era kijja kuwa politically. Politics avaagwa. Politics atandikira ku kino kubane luli mabega ffe tube tugamba mubadde tuvudde mu nsiko nga Besigye ye musawo wa President Museveni omutongole ng'ogyeko Nadduli eyayenganga emmumbwa n'ebiragalalagala bajje n'abamu bw'obasanga gye n'olukyamuzi atera okumbulira omusajja yayanganga ebyo nakikubwa ekiyiso nga kiringa ecupa oyo gundi Nadduli nekikugweramu n'owona ecupa naga yasama. Bano Besigye bata bajja luvannyuma ne profession yaabwe. Sokolege Nadduli yali nnyo mukambe ku habo. Yali mu habo nnyo nga atabula kamula byonna ebyo n'abikuba mu mubiri n'ofa nakyo. Kati ono azze avuddeyo azze abadde mu minisita, abadde minisita wa internal affairs, abadde minisita yaleeta uniform zino ezitatuuka bajasi ng'ez'Abachina. Oyo Besigye nga deputy wa Ssemwogerere. Yaliko deputy wa Ssemwogerere internal affairs. Akoze emisango kati atuuse ekiseera alabye atandise okulaba ensobi za mukama we. Awandiise ekidozya bagenda omusiba bamugamba gwe okuwona okusibwa olina kulangirira nti neesimbyewo. Awo watandikira bambabazi nagamba nti ate kati gwe obuuse layini si gwoddako bonna bamukuba kijja kitya watakubira oli Ssemwogerere kuba ye teyali mujaasi. Jeno ye yavaayo n'amugamba waayi bagenda kukwata n'amulumba gyasula eri erubaga n'amuga jangu gende wewandiise information gyinina ogenda. Yali akoze ki ate Ssemwogerere? Ati yali akoze eki? Waliwo embiranye nnyingi ng'abantu be bonna abaddipi bamuvaako Bamichael Kaggwa bekalakasa tebamulabawo takyalina control. President bwakulaba nga oluzinze control oweddemu akulaba nga atakyalina ki era ayagala nnyo okusuula nga supu temuli tolina gyodda. Kyoga gundi ekkubo lyayolekedde n'ekibiina kyo mwe wali kiwali oyagala ennyo. Yalwana nnyo n'afuna ya abataano anti 6 ate abafuna mu kifo kiri ng'ogyeko ono gwe yafuna e Masaka ekirimu ekinyusi nti tayagala kubanyiiza. Wakiri yamuleeta ajja asooka asambesambeka akube amongo n'ambuliza mu ttaka kati nkutadde ddayo mukiri kyennakuwa. Ate bannange bennabawa ntisooka olindeko naawe wenyini oliwo makisi zigenda zikendeera walina baka 15 ogenda mu basatu. Awo ekibuuzo kiri nti bigenda kuggwa bitya? Yagenze ng'azirise kooti Adijani bajja Adijani nga yasigalagi Baguma yadduka mu kooti bali banoonya ambulance ya prison nga Baguma alabikako omulamuzi nga bano bamaze omugamba nti obuulio azirise bibye tugende mu maaso n'omusango. Besigye bwazirika Baguma yadduka mu omulamuzi yadduka mu kooti. Yes nga ki ekimuddusa kikati gugenda kuwozesa maiti bakubuulire nti afiiriddeawo nga gw'oli mu ntebe ne security ye badduka naye mu kaseera ako tagyekakasa. Abali mu kooti bonna tebamanyi kyoba olaba kakati okugenda mu kooti omusango gwa Besigye olina okuba vetted. Nakubiddeyo nayogedde noono judiciary nti nkavalinze Besigye emirundi mingi nange era nina okuyita mu kakungunta nanga nti tulina gauge gwe wandika baluwa saba oba osobola n'ebisaanyizo ojja kubisobola wotakubira ssimu. Tulina nga kati abali mu kooti y'amagye mbuya egingi Makindi kuba Makindi twajjanga nga wootaba togenda
era obazzeemu okusiba birungi basiba abaana b'amawulire babiri ne kamera ne bazibajjako nga tebali kyetusanga wano tolina njawulo gyolaba mu kooti masho na kooti y'abaguma sigamba kooti zonna wabula y'abaguma yaddukawo olwo Besigye ne bakola batya ne bamutwala kati awo teyagamba nakunjo bakooti adijandibwe biti nga adijandingirawa yayimuka yakumba bukumbi bwati olwo abantu ne bakola batya ne buli omu n'anoonye olwani asiibula kooti abafudisi baali bamaze okufuluma nga olwagwa amugaanidde kamulemesezza agamba Orlando agende mu maaso amaze okukola introduction Orlando yali azze ng'atandise preamble omuzungu yajja so and the name of God all truth ko Besigye tekisoboka nakuba gwani sikulabangako sikulabanga teyali ku mulamuzi teyali ku mujulizi yali ku ono gano amateeka tegakkiriza kugenda mu maaso na mulamuzi nga sirina balooya era sijja kati bano balooya ani abamuwa wabeerawo balooya ba state bebayita abakola state brief bamuwa list y'abalooya alondeko teyalondako n'agifuna n'agitwala Besigye teyalondako namugaa tukulondeddeko bano abasatu kite nabo bakikola mu mateeka tukugambye londako tolonze naye ate omusango gulina okugenda maaso ng'olina balooya baguma abanansi emu ku nsonga giyawa teyabakkiriza mulabako baguma yali agamba nkuwadde eddakiika essaawa 2 yogera nabo oba briefing nga balooya bo tosobola kumpolereza musango gwa kalabba nga tetwogerangako ogenda kuwoza ki kati nga ye Besigye ayagala ki Besigye yali ayagala kisooka ekyokugyamu baguma kyamulema kati ayagala balooya be agamba nina ssente ezigula balooya oba okwonona ssente za gavumenti nga nze nsobola okwegulira abaana mundeke balooya be bebaani masa bakolera masa alina layisinsi emukkiriza okuwoza omusango ogwo era bamulemeza ku kisaawe ne bamuddawo ne bakutwala n'essimu. Kiki ekiri mabega ky'okulemesa Martha okuwolereza Besigye? Omukazi oyo Martha yali ku siini mu nsi gye bayita siini Kenya. Musango baguddiza mu nsi nnyingi naye Besigye bamujja Kenya. Martha alina influence ku mateeka ge Kenya agakwatagana ku mmundu, agakwatagana ku butuju, agakwatagana ku buyeekera. Awo yali agenda kubabeerera wa mutawaana. Jurisdiction evaawa nga Kenya si nnyiivu nti omusajja alina emmundu ze 2 mu Kenya mwate ne munyiigira wano nti agenda kubajjako mmwe n'emmundu ezo. Anti information yayiika. Orlando oli yali tasobola kuyitawo ku Martha. Bano babiri zivumbuka. Bayita ku bano babijambiya b'e Masaka. Omusango muzibu nnyo. Nelukwago yennyini ne Kalibbala tiimu ya Gundi Kebe Aaron Kiza gw'empulira tali mu ggwanga kati basobola okuwangula omusango ogwo. Tewali line-up ya DPP ne bugamba Besigye nti akkiriza neewolereze asinga babiri zivumbuka n'oli ne bwabasaliriza Court of Appeal avaayo. Kwega Besigye omusango okusinziira kuba waabi ba gavumenti n'abawolereza gavumenti n'otuna ne ttiimu eri eno eya Besigye bali tebasobola kulyawo kabonero. Tebasobola. Gavumenti nayo balooya bakambwe baddala balina naye abakambwe bagenda mu private gundi prostitution era abagumirayo beekanga bafuuse ba commissioner befuuse ba state attorney basembayo nga bafuuse balamuzi bo bennyini. State attorney former state attorney takkirizibwayo kuwoza ate former state attorney aba yali tayali balina ba state abalungi gavumenti ebalina naye sinyogeddeko abo ababiri ne bano abaliwo bano gavumenti ekyuseemu jasita simanyi naani n'oyo waliwo omulala w'ennyukuta empanvu atandika nejje tebasobola treason. Waliwo abasobola treason mu state. Gundi yali agamba olinga na convincing omulamuzi oyo abakama yali ku die reasoning ate yali
deputy DPP oyagendera mu Yabakama yali wakabi nnyo awo yali abitegeera siza government ate era yali mulamuzi mulungi okumuteeka mu bino ebimusuula amanya singa bamuleka mu bulamuzi abifunamu nnyo wali okufuna kirala n'erinnya lifa kati erinnya singa baleeta Besigye gundi Anita Amonge mu kooti ne balaga engeri gye yamuyisaawo n'abalala bazaayisaawo ojja kulaba nga n'okulizayininga nga Wangadya Messi gy'akoze mu by'okulonda byabakama tekolwangako chairman yenna yadde amusinze nnyo Badiru yayimirako n'agamba bino mbigaanyi naye gwe ne babba akalulu ne balangirira omuntu w'ensanvu mu mugongo ng'oli alina lukaaga n'ogamba nti oyo alidde ng'abantu balabye akalulu kali akobba keekano akabokisi yakoze atya byabakama naye ab'omugongo bangi abazze bano ba chairman abeerayo ne nyawaabwe ebeere byabakama abeerayo eyo kati anti yeyeetise omusalaba gwonna alina kubeera buli wamu lukulinaŋŋanda basinga mbawo bennyini naye nawulidde agamba bagenda kukaddamu abantu abagamba nti wabaddeyo emivuyo 10 badde bakyawaaba n'agamba bisusse 10 awo abala mugende mu kooti yagambye abantu bagize baddemu abaagala okugira abantu babukutte bu voter kits nga babugabye ikamenti bawadde 2 3 emukono ne lukuli luwanaŋŋanda n'amasuba babasuuza babukubidde ku NASA senga wakiri project bagiwa abanasa ne bagikuba bwaki kukkiriza kulonda nti oli mu register n'empandiika etali eri eggwanga ate ye empandiike bamusaba twongereyo ennaku 2 abatakola weekend bajje naye olaba nti n'abatono bajumbidde nga n'abateewandiisa bagamba nange nnula chairman lulinga nalonda naye wano ku Keero si wano yakuttemu bubi abantu bekyala ne mbagaana okulonda mbagaana edda temubawa oli alina national ID alina village card yakiralifayinga nti wali olonda ne waba okolera wano naye wano baagala asulawo anti n'abasulawo babagaana anti tebagenda kwewandiisa bagendayo nze nyina be nasanga actually Morale yakolebwa ba candidates si bennyini omuntu ng'alina convoy ya motoka 15 oyinza okulowooza nti MPI alina ekyalo kimu naye nga yeetooloola omuluka gwonna ayagala kalulu yali mobilization nnungi ddala yes yali eyambako byabakama naye ate nayo nayanika mu ttaka siraaje nkusiibudde nkweyanzizza okuva gye twatandikidde omusango guddamu ddi nga nkusiibula ogwanzigi amala kuwona nze ngenda kutwalayo bagundi banvetinge mbeere mugosigusuwa ogenda kubaayo okome wano otuwenga third eye bw'obirabye bw'anaagamba siwonye tujja kulaba ekiddako kyonna ekiddako kikola amawulire ne bw'aba awonye era ajja kukola amawulire Besigye waliwo abaali bagamba bali mu bubadi bwabwe abo oyo mukwano gwa Museveni baagala banoonya amasannyalaze tobawuliranga abo ani mukwano gwa Museveni Besigye baluganda baava bonna mu nsi nga Kifeefe yafa ku lulwe mukwano gwe atwala obulamu bw'omuntu afa ku olwo omusajja okumanya si mukwano gwa Museveni ani Besigye kati yaliko atone jino ono avuddeko Kiwanuka tamanyangako nti omusajja bamuteeka mu isolation baga bamuwa luumu ali yekka Museveni agamba abantu be omusajja alinganga ali ku mbaga mumuleka abeeka alaba ne TV namumuteeka mu mirembe kumbe omusajja ali mu kantu akatalina mukagusa nga lukwago kalimu eruzire eriyo obusenge bwe bayita prison within a prison ng'oli mu kkomera lyokkomera nze balindagako lwe nasibwayo omwezi
bagane bali kutwala kaawo bateekamu omusajja gwe bakwata n'enjaga ng'agitadde emabega bagimusonsose bagisokodde emabega mulala ng'akubye mu n'ecupa babiri ne bateekamu amazzi nga gakoma mu kiwato ga green galimu n'ensiri ziringa nene ng'ensowera omalayo ennaku zo 3 nga oli bwereere oli ku mpingu tosobola kusitama kuba bw'ositama oganywa ensiri ozekulukuunyako bw'oti tolina mukono guzikuba mpola ennaku ezi ate bazita enjala eziruma ne bazikuteera oba walemwa kitaawo n'otuuka ku prison ozino prison toddamu kuleeta lala makulu era senga gavumenti yali ngezi yanditutengayo abantu 1,000 olikomera buli kitundu ne balambula abasibe bebasula abamu banditidde n'okukola emisango babatwalayo muyingireyo kaawo obeerayo kongenda ng'alambudde neesula ennaku 3 oli ekawunga kabali naye ng'okasasulidde just tourism ofuna ekyana kyo kyagaana okusoma kiremerewe notiga mukitireko mu prison yeyo n'osasula ssente zikira nga bw'osasulira ow'ebbanja ngamba kintereyoko kikomewo so eyo tewali mukwano awo sibalina mukwano gwonna tewali mukwano third eye eri ku ssimu ki third eye eri ku 078 702 164 eya whatsapp eri 0772 45529 emu n'ekibiina ekigenda okutwegattako okuyamba abalina ebizibu kijja nga temuli kuwola ssente balindirire nze Nurdin Ntege manyi okuva gye twatandikidde olina by'oyizeemu ebimu tubadde tubibuuza okusinza nga bwe tubiraba ng'obiraba otya obiwulira otya sigala ng'otugoberera tujja kuba tukuwa emboozi naddala eno tugenda kukomawo mu maaso awo tukuwe Lukwago ali atya waliwo munnaffe gwe nalabye Kabanda lwaboogo kizibu ki ng'amulengezza nnyo amusobola tamusobola lwaboogo nani ne Kabanda wamulabye amugamba gwe Kabanda anti Kabanda akiikirira CDF olwo baluyita lutalo lwa in-house anaabasobola yamugambye gwe lwaboogo waliwo vacumu gye balwanira eri awo naye nga bonna bamunju lutandika butandisi yamugizizaayo n'olunyankole yakoze ekintu Kabanda nga ate Kabanda alina okumanya waakoma waliwo lwe yakuba n'amugamba Muhoozi General Muhoozi n'amugamba oyo muveeko bwe nkulabidde wano ku ssaawa ya Queen oyo muko nate yakomyewo bopya naye bamukubye so lutandika ate oli yakubidde eddala oli ani yakubye lwaboogo yakubye Muhoozi yagaye ffenna tulwana kukyusakyusa era twali tumanyi tukyuse naye bwe tutandise wano okutwala abantu ne tubasiba butalabika ne twonoona ikonomi lwaboogo yayogedde ebigambo Kabanda kwe kuvaayo bw'ati yazikuwaako vidiyo bbiri lutalo olutandika butandisi naye nga lwa mu kasolya kamu ng'ogyeko n'okulubalaza Kabanda Kabanda ono ye agenda kiviiramu anti ye masinale wagina bapangisa mpangise bagundu wagina wawulako Abarasha beyaku anaasobola ajja kusobola ate kati yandimanyiddwa senga gwe omumanyi naye amanyiddwa mu bubi nti ye wajja bamuwa n'erinnya agendeko ku kakiiko ka gundi commissioner n'aganda si oyo simwesiga bwe baalwana ne Namere namugamba nti oyo muveeko talina makulu gwekola omulimu gwawe ani agamba president agamba Namere nti akola omulimu ave ku tojjukira nti bapanga ne bamukwata bakwata Namere awo ensi nekuba enduulu taata n'akuba omukyala omwami n'akuba Museveni n'abawa drone ne ba-interceptingira nebastopingira mu kkubo olutalo luli awo ye Museveni ayagala abo agamba bavuma naye mubandekere weyalidde sente bebagambye sente z'emmwanyi tezitutte mugundi mukisawo mu nkola etakkirizibwa nazisasulira mu public 2 musigale ku mulimu bala musigala ng'okola omulimu ate okulwana kwabwe kuyamba Museveni bamugirayo byaba tayamanyi bakozesa busungu buli omu n'alaga nze nkola president n'afunamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana olundi.